al-Fatiha ne suratul Waqi'a. Asembeyo najja asomera mu suratul Isra najja leeta kye bayita Qur'an. Asembeyo abasinze okusoma bulungi Qur'an. Asma Sheikh Mahmud Khalil al-Husari. Simanyi ani abasomesa bawaali nandi agadde omuntu nako mu Kyeyune. Waba waali. Asembyeyo eyo Qur'an gy'asomye. Fena tuve wano nga buli omu alina okulwana omwana we yatule bw'atyo. Genda fube Allah tabaraka wa taala akyakuwadde omukisa okyagulina. Omwana omuto mwangu akwatuza ebyo. Kuba tannayingira mu byanfuna na mukwano ffe bitutabula. Kubanga ffe bitutabula biri bimeka? Byanfuna na muki? Ye ebyo bibiri bikyali bali mu bwongo obwo tabimanyi nako. N'ennyumba gye musoma looza yiyo ggwe. Ennyumba gye musoma looza ya daddi. Era takimanyi nti basobola n'okusula enjala. Tumulwaneko omwana wo afuna omusingi ogwo. Ogwo musingi mukulu nnyo. Kati abo abaana alhamdulillah biidhinihi tabaraka wa taala balina ekyobugagga ky'edduniya n'akhira. Era bakadde baabwe balina obakuuma kubanga kati ye tannamanya nti naggagga. Oyo omuto tannaakumanya nti naki? Yasoma busumi n'agera n'azannya akapiira. Ebyo bye basomye bwana abo nga bye basomye bye tulabyeko wala situmanyi balina obugagga bw'edduniya n'akhira. Ensonga emu. Ensonga ey'okubiri tugende mu bibuuzo gye nsembyayo. Ebigambo bya Sheikh kibadde bimala. Allah mutukuumire. Ekigendererwa ennyo mu bigambo bino si fitina na fujjo. Mutima guno gutegeere. Era olubeerera ebigambo byonna ono abikugamba waba bijja ku mutima gwe bitera okugenda ku gugwo. Buli akugamba ebigambo waba bijja ku mutima gwe. Waliwo kubanga naye abikugamba tabikola n'ogwo tebigendako. Naye kalunsambulira asinga okuleeta obuvuyo mu mizikiti gyaffe ne mu umma ne mu basiraamu bannaffe atira kuva ku ffe bankwata mizindaalo. Kubanga nze ntunda muceere, ntunda masimu, nzija nga ntuula ku asiri ng'ongambye ongambye nga ngenda nga nzira mu jjuma nga ntuula nga bankwata mizindaalo be batutabula. Oluusi akwata omuzindaalo nga wa kibogwe talina gukwata, teyafumba bintu kubijjiisa n'alyoka ajjula ebintu nga tebiyidde. Ffe baabiwa tuli redo bitwala. Era nange olutuuka eri oyo mukafiiri, oyo wa muliro, oyo jahannama, oyo shayitaani, oyo ibiriisi. Bankwata mizindaalo. Sheikh Siraj, twali tusabye tufuneyo ko ku lukuŋŋaana olwaffe abawalimu tutulemu ffekka. Nze Kampala njagala nnyo ddalasa z'abawalimu bokka nga temuli mulala. Kubanga ofisi eyo buli weetereera tutera okutereeza. Olw'ensonga nti omuwalimu okubanga ali effective mu bigambo bye byatugamba ye kennyini alina okubanga yeerabirira. Nga situli ye yeeka. Olaba omusajja akuba ebikonde. Bwe bamugamba nti olina fight mu match atandika okweteekateeka n'adduka ensozi n'akuba bbaaga n'akasuka emipiira gy'emmoroka emipiira gya tuleera naye ng'agenda kukozesa dakika 12. Dakika 10 omuwalimu anaayogera ebigambo ne bitugasa wano kyabeerako mu nnyumba ye yeeka okweteekateeka okutagambika ng'ayita mu kusoma Qur'an ennyo buli kanaku. Muwalimu munnange bw'oba tosobola kusoma Qur'an buli kanaku omuzindaalo guveeko otukosa totugasa. Abawalimu abalinya mimbali ne bakosa umma kwesamba kitaabu Allah. Al-bu'du kullu al-bu'du an kitaabillah. Okwesamba ekitabo kya Allah. Omuwalimu nga tosobola kusoma Qur'an buli kanaku ritayaringa. Ogenzi si asobola kubeera muwalimu wamwe munoonye omulala. Kubanga emikisa gyo tukosa nga otugamba ebigambo gye mingi. Naye gwe towuliramu nsonyi kuyita sheekhe nga n'ejizo 5 mu Qur'an toziweza. Olw'okuba nti tuwa Qur'an biseera juzo ezi n'ejuzo amma just juzo amma buli omu ono kumpi agimanyi nga omugende gitusomere mu ogimaleko tosobola. Naye towuliramu nsonyi kuyita sheekhe. Ate munange ab'eddiini ziri endala bakumanya ebiyitibwa bwabyo okuga nti oyo Sabadinkoni tayinza kuva eri neyeefula Sabadinkoni nga teyabisoma. Waliwo eko faaza nga feeke
eddiini ziri ezo emuli obuvuyo yaffe n'eyabalokole gira bugizibwa oti ng'ofuuka sheekh gira bugizibwa oti ng'ofuuka pasita bali abalala bakuuma ebiyitibwa by'abantu baabwe faaza leeta empapula ani yakutende osomerawa legeregere emesegi eno egenda eri bawalimu bannange tulina okuba nga twetereza okuyitereza okusoma Qur'an okusoma ennyo ebiyitabo okuteekateeka mesegi olaba omuyimbi kiyinza omutwalira emyezi 9 nga awandiika luyimba olwo najja alulonkinga ne bagamba nti ate hiiti yaganya okukwatayo naye nga kimutwalidde emyezi 9 ng'agenda kuwana mwenge nakutulimba bw'otya gwe agenda okuyimirira wano otugamba ebigambo bya Allah n'omubaka Muhammad agenda kuwana mwenge naye emyezi 9 n'afumya akayimba nga kadakiika 4 nga maze emyezi 9 akatereeza kaganya eyo sente zijjewo oteekewe neeganye jja bweno oteekewo eri ekyawo oba nga wemula kijjewo n'abifulumya ne bagamba nti terwanyumye. Sheikh Islam ibn Qayyim al-Jawzi yatuwandiika ekiba kita I'lamul Muwaqqi'in abasayininga ku lwa Allah ani Rabbil Alamin abawalimu tuba tusayininga ku mpapula za ku lwa Allah sayininga ku lwa Allah tabaraka wa taala buli okwata omuzindalo guno naye tunasayininga ebyo abawalimu baffe be basinga tutabula bankwata mizindaalo nze nva mu katale okujja okusala dhuhuri mbanze kusala byanteeka mbyenkola ki byentwala okwetereza okukakkana empisa. Sheikh waffe Sheikh Uthaymin yatugamba nti omuwalimu omutuufu anagibwako irimu mutunulire ebintu bisatu bwembala nga tugenda mu bibuuzo. Sulukan empisa omuntu gwogenda okusoma kwa ilmu ateekeddwa okuba nga wa mpisa eka ne mukyala we mu kkubo omuzikiti bakola nabo naye abamu tulina mpisa ku mulimu eka tetulina n'abakyala. Omuntu alina okusooka okutenda empisa yo yogobera naye eka agenda Sheikh bwa Muhsin kitinze empisa za alhamdulillah sina kyenzi siwe nawe mukwata nsobi woddenako teshina makulu ku mulimu okutenda nti olina empisa ennungi ng'eka bakaaba oba tolina. Sulukan empisa omuntu anagenda anatusomesa irimu alina okuba n'empisa. Ekyokubiri ilman nga alina irimu nga alina ilmu. Ekyokusatu ibadatan nga ne ibada z'ennywevu. Bwe twogera ku ibada sogera swala 5 kubanga ffenna zitukakatwako sunna kusiba mande lwakuna kusaala kiro tetujjaffe kumulaba ebimu tetulina biraba ye kennyini alina okwerwanako. Omuntu bwayimirira wano nga yeefaako mu kwetereza wa Allah bw'atugamba ebigambo biba byanjawulo. Buli wayimirira wano nga yeefaako yekka ng'ali eyo mu nnyumba ye oba ne mukyala oba yekka ekiro eyo mu masaawa 9 gwa kiro oba omuwulira enjatuka y'ebigambo era obuwulira buli kyafunira kikona ku mutima kikona ku mutima. Osobola okutulaawo essaawa ennamba omusajja nayogera ebigambo n'ova nga tulina tunoiki kyotutewo kuba nti yeefaako. Ebigambo ebyo bisatu irimu empisa ibada. Bwe twogera ku irimu era baba bategeeza bisatu. Bwe bagamba irimu bategeeza irimu ng'asoma aya Qur'an n'agivunula n'asoma hadithi mu Luwarabu n'agivunula n'ebigambo by'abamanyi mu Luwarabu n'alyoka abizza mu Luganda. So si waliwo aya emu njerabidde eri mu Bakara omwo nankani waliwo aya emu nankani wa hadisi makulu gaayo awo aveeyo addeyo amala okwetereeza ntegeka bulungi addeyo amala okwetereeza afumbe asoosotole ebiyidde. Era nze mu duniya muno omuntu gwentya kasita asoma aya Qur'an mu Luwarabu n'agituwulira ebirimu n'asoma hadithi mu Luwarabu n'atuwulira ebirimu. Imam Shafi yagamba bw'ati n'akireeta mu Luwarabu oyo nga ntuula sivaawo. Niye ate abakomboozi kakati abanyanya ne bajja kakati ku gwamini Qur'an message erimu tetumala tuleetera abanyanya message eri mu Qur'an tugimalawo kankuye ekifaananyi kati wasubuhi idha tanaffas. Allah alayira obudde bwa subuhi lwe bussa
waawu alqasam waawu yakulayira wasubuhi idha tanaffas alayira obudde bwa subuhi nga bussa empewo gye bussa ddagala kyola atugamba ffe tugende tusale subuhi abaami kyokka ate abakyala n'abaleka ewaka ku lwaki bo balina sisitimu eyeeyoza buli mwezi balina monthly periods zaabwe gwe tozirina kati gwe okuvuganya naye mu bya health oyetagako akawewo ngonziza banyanya kugwamini ugobote eyo message tunagifutukako ddi eyo empewo eyasubuhi eyo ddagala biidhinihi tabaraka wataala era bw'osanga omusajja alina emyaka nga 8 ng'obulamu bwadde asala subuhi bw'omukwatamu bwoti mu ngalo mbamu kasitiiru naye bw'osanga abamutulo olunyenya mutabani ononkutula ng'aweddewo yenna yegeyege naye akakawebwo organiza ffe zino munda zikeetaaga tunabitegera tutya nga atunyumiza gataliko nfuufu n'anyumya emipiira n'anyumya nyankani n'anyumya aze ku mimba ly'omubaka Muhammad ebyo ne kale atunyumize nga tuli eri mu street ne mu hoteli wano kangere mbibuuza omwana wange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamu ejja kumala ebibuuzo byonna n'ekigambo sheekh nakyo kimaze kiwedde insha Allah. Nsaba onnyonnyole era oyise mu bufunze ebijja omuntu mu busiraamu 10. Ate kisoboka kubiisa mu bufunze nawaqidul islamu al-ashara omwana zitusomedde wano mu luzungu kubanga tunabiisa mu bufunze tojja bitegeera wabula mu byenyinza okunookolerayo ebitera ennyo okuyisibwako amaaso man abghada shay'an mimma jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam okubaako konna konyiigira mu mpisa za nabbi ekirevu ekyo muntu yandibadde na kirevu alinga ensolo okubaako konyiigira konna we yali tuyigiriza sallallahu alaihi wasallam omaze ova mbusira yinza okuba namula tiri naye kakati abafu ono omwana nga balinzi babawa ssente nnyingi ate ndaba nga babalyazaamaanyiza nabbi okubaako konna konyiigira mweyajja nabyo oba bweru mukyala baba bikkirira omwana muto yena ne bamubikkirira bikkirira n'afuuka omukazi omukadde